Ekkanisa gye nakuliramu bagiyita Watoto, then yali KPC. Ekkanisa eyo nga abantu abagatte babeera bangi kumpi buli weekend. Kati nga tugamba waye otakuba mu ngalo ane nakubira mu ngalo walinya akatuuti ako. Kale kati namwe abasigadde abeerayija n'abo abalala bonna aba Astoni twalina kutogereko mu ngalo tumugenda kulinya akatuuti. Ale kati bwe kiri kikutteyo kuba kati ekkanisa eri wano compound ya wali oyinza okusalawo bagattire wano si kyo mukama dikoni si kyo Joseph n'abafumi nabo weri bali twali kyakwekwasa ne kwaya weeri katwali kyakwekwasa bannange era nammwe eriyo n'abalala nga oyina omwami gw'obeera naye oba omukyala naye nga temugattibwanga mu butuufu buli mu kibi mukifeemu mujje nammwe mulongoose nammwe tubagatte. Mukama yeebazibwe. Twala n'okubaza Katonda nti ttiimu ekola ku kuzimba ekkanisa eno egenze mu maaso n'okulongoosa ekkanisa twakuleko mu ngalo ate ng'ekulembera mu dikoni waffe dikoni Emma mulaba kati nti nno ebisenge kakati ebituuse ebisenge byebyo tugenda mu maaso ekkanisa tube nga nnungi. Kakati eno wiiki eyaggwa waliwo oluganda yatulaga katerazo granite yandetedde ka sample patience ku sample bwange obwo oba bulage bwotawatwabulage babulage kati sample bwesibo zirabika naye eriyo ne colors endala eriyo abakyala baleka naawe mwana abadde akyuno kira yimusa bwe butyo kati obuntu obwo bulina okugenda wansi naye nga buli mita square meter bagigamba 5.5 buli square meter. Twetaaga square meters 700. Temutya temukankana kati kugatta wano wansi n'eri waggulu negana amadaala square meter kumpi nga 700 naye 5.5 tetugambye tulina okgendako 1,000 agenda okuzimba asebe 1,000 okukola terazo oyo. Kati bannange tweveemu tuzimbe kino kyonna twayinza kutulema era waliwo oluganda omwo era bweba tugamba ogenda kusoma emikisa kubanga eriwo oluganda yawaayo gino emikebe gye tukozesezza wano gino yawaayo emikebe gyali emikebe 5 miramba bucket. Kati bwe yawulidde nti tulina gino tayiro zino nyabutula bwe yawulidde n'agamba amusomba kati nze kuntandikwa mpadde akakadde kamu tandikiraawo. Akadde kamu kitegeeza square meter nga 18 roughly about 18 or something like that. So kakati bw'oba ng'okyali ogamba nze siina tolina kale tujja genda mu maaso naye omukisa ojja kubanga okusubiddwa. Mukama yeebazibwe. Newankubadde nga Joseph ayinza obutatambulira ku terazo kasita ebisigadde birungi wabeera watansikulabika obulungi ne munda walabika bulungi. Mukama yeebazibwe. Twala okwebaza Katonda nti Mukama mulungi era wakisa ekingi. Mukama tumwebaza. Abazze olusooka omulundi lwaffe ogusooka twagala okubaniriza nate mwebale nnyo okuba nti nno mutwegasseeko naye mu ngeri enjawulo gala okwaniriza muganda waffe Jackson. Tulina omujoni Jackson yimusa ku mukono gwe tukulabeko. Jackson wa Luganda mu Kristo Yesu bwe yawulidde omulanga nti tulina atuyambako ku piano n'agamba musomba nja kujja ate ada student nno ate ali mu ssomero university naye yeewaddeyo. Twala okwaniriza Jackson obale nnyo ate yatugamba abeerawo n'okumbuzi nisikumbuzi yatugambye Lusanje wabeera kumpi nnyo ne GFM. Kati Uncle Emma tula kumpi tulina omujuni mwogeremuko va ku ntebe eyo jangu wano waali jangu wano nedda jangu wano waali. I'll tell you why. Tula wano kumpi. Jackson omwami oyo yakulembera kwaya yaffe. So have some conversation and talk and catch up and all the meetings will come thereafter. Kale twebaza Mukama olwekyo kosi nekino okubajjukiza tujja kuba n'embaga ya Joseph ku Lwomukaaga ate ku Mande tube n'embaga endala
ya Joy ne Peace bagenda gatuba kunakula balaza bo basazeewo nti obuwulu babukooye bo bamande n'olwekyo bw'oba oteekateeka mu pulaani yo tukugalidde nnyo nabo baseemu. Kale Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama tukwebaza amakya g'olwaleero olw'ettendo eddungi n'obujulizi obulungi n'abagole abagenda okugattibwa ne mukyala Kanaabi n'abalala baziddwamu. Kati Mukama n'ekigambo kyo nakyo Mukama kiw'amaanyi kino tuveemu emmere ey'omwoyo enetugumya ayi Yesu tubeere ku ggwe ayi Mukama mu nsi eno eyuukuuma buli lunaku ejjudde amayengo n'okugezesebwa. Tubeere Mukama abakazi n'abasajja abanyweredde ku Yesu kubanga Yesu Kristo lwe lwazi otayuuguumayuuguuma. Mukama tukwebaza nnyira kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu. Amiina. Mukama nti amiina. Amiina. Kale olunaku olwaleero Mukama yampadde ekigambo nga ekigambo ekyo tugenda kiraba nga kikatono nnyo nga kyakuzzaamu maanyi wonna w'oli. Omwezi guno gwa Novemba Mukama oguwedde ne kaakano nga tugenda mu Desemba, Mukama yaŋŋamba nti abooluganda basaana okuzzibwamu amaanyi olw'embeera ennyingi gwe nange ze tuyitamu ezitawedde. Naye Katonda waffe ye mwesigwa ate etalemererwa. Twayiga ku Sande eri eyaggwa twali mu Zabbuli 18 ne tulaba Kabaka Dawudi nga ayita mu bintu byali bingi naye ate Mukama mu kubonaabona okwo yayitamu Mukama n'amufiirayo. Ne tulaba Sande eyaggwa ekitabo ekyokuva essula 14 nga abaana ba Isirayiri bava mu nsi ey'obuddu Misiri okugenda mu nsi ensuubize eya Isirayiri eriyika n'amata n'omubisi gw'enjuki. Era twalaba Mukama bye yakola. Mukama n'agabanya amazzi ku njuyi zombi. Ebyo ebyamagero bifaanana bwe bityo teri ayinza kubikola okujja Katonda waffe omukulu yakola ebyamagulu byonna. Katonda waffe oyo naawe ye Katonda wo olwaleero. Njagala okume wonna wooli olwaleero nti Katonda wo ajja kukuviirayo ate mwesigwa. Olwaleero tugenda okulaba omutwe gwe nayise guma Mukama afuga oba akyafuga. Katonda waffe tava ku ntebe n'agamba kati bamuggyeko ne tirayinza kumwaŋŋanga ye w'amaanyi era wakitiibwa. Katonda oyo atubeererawo mu buli mbeera zonna akyali in charge, akyali Katonda era yakyafuga. Tegenda kubeerayo mulala yekka aliwo. Era ekigendererwa mu ssomo lino olwaleero nti gwe ofune okuzzibwamu amaanyi mu Kristo Yesu newankubadde ng'ebizibu by'oyitamu bingi. N'ekigendererwa ekyokubiri nti jjukira nti Katonda waffe afaayo nnyo eri obulamu bwo. Oyinza okugamba ye Mukama okyafaayo, Mukama akyafaayo. Newankubadde ng'oluusi embeera eringa eraga ekirala ennyo naye Mukama ye akyafaayo. N'ekyokusatu ekigendererwa kwe kubeera abantu abeebaza Katonda nti newankubadde ng'embeera zibeera mbi Mukama asigala nga mulungi era asigala nga w'amaanyi. Ye takyukakyuka nga bisiikirize, asigala Katonda waffe omwesigwa era omulungi. Nja kusaba obikkule Bayibuli mu kitabo eky'Abakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna otugenda okusoma n'olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'e18 otugenda okuba tuyiga olunaku olwaleero. Njagala naddamu okubakakata oluganda olina Bayibuli yo toyinza kgenda kulima nga toyina nkumbi. Mpozi gunolimisa mannyo n'olulimi naye kisoboka ekyo nga toyina Bayibuli. Kale ekyo yanyukisako essira obeere nga tubeere ekkanisa abantu abeetikka Bayibuli zaffe n'obutabo mwe tuwandiika wamu n'ekkalaamu oba ne peeni. Ekyo Mukama tukimwebaliza kubanga Mukama mulungi. Kale midiya mumpe ku nyiriri ezo kinyangwireko. Bayibuli egamba bw'eti naye obugagga obwo
tuli nabwo mu bibya eby'ebbumba, amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so si eri ffe. Tutayizibwa eruyi n'eruyi, naye tetunyirikirizibwa. Tweraliikirira so si kweraliikiriranga ddala. Tunyigirizibwa naye tetulekebwa. Tumekkebwa naye tetuzikirira. Haleluya. Bulijjo nga tutambulanga tulina mubiri okukiba kwa Yesu, era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mibiri gyaffe. Kubanga ffe abalamu tuweebwayo ennaku zonna eri okufa, okutulanga Yesu, era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mibiri gyaffe okufa. Bwe kityo okufa kukolera mu ffe, naye obulamu mu mmwe. Genda maaso 13. Naye nga tulina omwoyo guli ogw'okuzikiriza, nga bwe kyawandiikibwa nti nakkiriza kyenava njogera era naffe tukkiriza era kyetuva twogera, nga tumanyi ng'oyo eyazuukiza Mukama waffe Yesu, era naffe alituzuukiza wamu ne Yesu, era alitwanjulira wamu nammwe. Kubanga byonna biri ku bwammwe. Ekisa ekyo kyenjogera olw'abangi kiryoke kyongezenga okwebaza Katonda aweebwe ekitiibwa. Tuyinza okukomaawo, byose bisigadde bigenda mu maaso. Omutume Pawulo awandiika ebbaluwa eno eri Abakolinso, yali kkanisa. Ekibuga ekya Kolinsi kyali kibuga kinene nga ky'amaanyi era gwali mwalo. Nga ekibuga kino kyaliko ekkanisa eno ey'Abakolinso, Pawulo gy'awandiikira mwene ebbaluwa. Yasooka n'awandiika ebbaluwa eyasooka ey'Abakolinso, nga abalaga kye balina okukola, abakkiriza Kristo beeyisa batya, babeera batya, mutambula mutya, mubeera mutya, n'ebiringa ebyo. Naddamu n'awandiika ebbaluwa eno ey'okubiri, ng'olwo nno abanyweza mu ebyo bye bayitamu eri obulamu bwabwe. Jjukira nti biseera bino eby'Abakolinso waaliwo abakulembeze Abaruumi abaali abakambwe ennyo, ng'ekkanisa etawaanyizibwa nnyo era n'okuyiganyizibwa nga kungi, nga ebizibu bingi, nga booluganda beebuuza, Mukama yatuvaako n'atambula? Naye nga Pawulo abagamba, ng'abagamba nti gwe oli kibya ekitambuza enjiri, ekibya ekibeeramu ekitangaala, ekibya ekivaamu obwa Katonda. Era ng'abagamba nti mu kunyigirizibwa okwo okungi, Mukama Katonda abeera nammwe abatabavuddeeko, ne masiga amangi, ne mu kubuusabuusa okungi, n'okutega n'okungi okwo, Mukama aba ali wamu naffe. Tugenda kiraba nti okunyigirizibwa kututawaanya nnyo, naye ng'ate mu kunyigirizibwa okwo Mukama ajjamu ekirungi. Abamu ku mmwe abazze wano olwaleero walidde ekyeggulo, naye muogo gwe walidde ekyeggulo oba omuceere ogwo, maama wagutadde ku muliro, omuceere ne gukaaba, naye nga gw'onyigiriza muliro oyagala gujje bulungi, kubanga omubisi toyinza gukombako, si bwe kiri? Muliro. Naye omuliro ogwo ssebo naffe tuguyitamu nga bulijjo nga abooluganda, naye mu muliro ogwo Mukama aba alina kyakola ekyenjawulo ekitukyusa ne tufuuka kye Mukama kyagala tubeere. Totya muliro, totya kunyigirizibwa, totya kukigganyizibwa, kubanga mu kyo Mukama alina kyakola ekyenjawulo eri obulamu bwo.
ojja kuvaamu ng'okyusiddwa mwaga amaziga, ojja kuvaamu ng'ofuuse kino kirala nnyo, kubanga Mukama ayagala obe ng'ogenda mu maaso akufuula ekyo ky'oyagala obeere. Kaŋŋambe bwe nti tuyinza okwesanga nti omwezi gwe tumaze ogwa Novemba gubadde mwezi muzibu nnyo, ng'okwata kino ne kiyiika, amaloboozi g'ofuna oba essimu z'ofuna, ono yafudde, jangu olete ssente, ono akubanja, ate oli omwana wa ajeemye, school fees byonna nga bikwetoolodde. Naye twebaza Katonda nti Katonda waffe oyo akuyisa mu mwezi ogwa Novemba akyasobola n'okukuyisa mu mwezi ogwa Desemba, n'omwaka ogenda okuggwako ng'oli muwanguzi. Mu Bayibuli tulaba emyezi 12 Mukama gy'ayogerako. Guno omwezi ogwa Novemba gwe twogerako olwaleero ogwali gw'Abaroma bye baguteekawo Abaroomi bakyusa kalenda ya Mukama. Naye nga omwezi gwe tulimu kaakano ogwatandise ekiro ky'olwaleero gwe mwezi ate ogw'omwenda ogwa Kislevu. Omwezi ogw'omwenda gwa Kislevu gwa Bayibuli gutegeeza okuba nti tukula. Enamba mwenda tegeeza kukula. Omukyala bw'afuna olubuto myezi 9 bebe alina okuba nga avudde mu kukula. Mukama ayagala tukule guno omwezi, gamba nti amiina. Oyinza okuba nga obadde otawaana onyenyezebwa guno omwezi gwa kukula. Ate guno omwezi gwa mikisa ogwa Kislevu. Guno omwezi gutulimu omwezi ogubonese, mwezi gwa nkizo nnyo eri Katonda. Era guno omwezi gukwatana amawanga 12 aga Isirayiri gye tuyita Ababenjamini. Kati Ababenjamini baali basajja, baali balwanyi, ate bonna nga bankonokono. Bamikono abenkonokono. Abenkonokono be bakozesa emikono egya kkono. Abo balaba beebo. Abantu abenkonokono bw'akasuka ejjinja baaba weegendereze yandi kuba mukyenyi. Era bagamba ne Kabaka Dawudi yali ne wa nkonokono yakuba Goliyasi. Guno omwezi nawe ojja kubeera wa nkonokono nga bagoliyasi tobalabamu. Mwezi gwa nkizo nnyo, Goliyasi balina okukka wansi. Ebyo ebintu ebyetisse nga bizibu nnyo. Guno omwezi gwa Kislevu wadde nga tugamba Desemba, Gregoriya, mwezi gwa nkizo, mwezi gwa buwanguzi. Katonda wo tayinza kulemererwa. Ye wa amaanyi ate wa kitiibwa. Yakola ggwe bwe tasobola kukola. Yakutuusa otasobola kutuuka. Yakuyamba otasobola kweyamba. Yakuyimusa ng'ogudde wansi. Guno omwezi gwa nkizo nnyo ddala. Waliwo ejjinja lye bayita Diamond mu Luzungu. Diamond jjinja ddungi nnyo era limasamasa nga bw'olaba wakati wadde akafaananyi. Libeera bwe liti. Era bw'olikwatako bw'oti liba limasamasa bwe liti. Era ssebo bw'ofuna ejjinja ly'enkana bwe liti kiro ng'emu, obwavu oba obusiibudde. Oba okoze ki? Oba busiibudde. Lwaki? Lya bbeeyi nnyo. Era amawanga mangi galwana nnyo okuba nti balina Diamond. Era mu Uganda oba oyina akataka nga kalina mu Diamond bajja kusengula. Bannannyini ssente bazeetaaga. Naye ejjinja lino okufuuka nga bwe liri kitwala emyaka n'ebbanga. Era munda mu nsi gye libeera mu ttaka eyo bingi bigenda maaso nga linyigirizibwa, liriyita mu pressure, lirinyigibwa, liribeera nga likyusibwa mu mbeera eyo. Kati goliraba nga litamagana, naye we liyita wabeera wafunda nnyo okufuuka ekyo. Kati gwe mu kunyigiriza okweyitamu okwo Mukama ayagala kufuula jjinja lino. Obeere ow'omuwendo, obeere omukazi n'omusajja omusabi omwegayirize, obeere omukazi n'omusajja nga olina okukkiriza. Nabagamba luli nti abamu Oluganda abamu tetuzitowa, tulinga byoya bya nkoko. Naye byoya bya nkoko okubiweza kiro weetaaga akabanga, naddala nga bikalu. Bibanga bibisi abukalekale naye bikalu. Kakati oluusi abooluganda abamu tubeerawo bwe tutyo. Tubeera nga tosaba, tosiiba, tosoma Bayibuli, tobuulira njiri, tobeera mu kkanisa, otuuka leeti, olyawo otyo
owewoka bwotyo naye Mukama ayagala tuberengalira ejjija ejjija lyo ligamba zito liba zito ddala. Mukama ayagala oberenga olina weight, olina enkizo, oli musajja na mukazi omuzito ddala mu bintu by'obwa Katonda. Guno omwezi Mukama atukalamu omulimu nti embeera ze tuyitamu ezo Mukama atuyambe tuberenga tuzitowa, tuberenga tulina amaanyi ate nga tujjukira nti Mukama akyafuga kubanga ye Katonda afuga. Ye Katonda omulungi ataggwaawo, ye Katonda omulungi akola ebyamagero, akola ebyewuunyisa n'akola n'obubonero. Gamba nti amiina. Tuva mu mwezi ogwa Novemba oba omwezi gwetubaddemu gwa Heshvan ogwo gw'omunaana nga Mukama agamba nti gwolemereddwa eri guno ogujja osinziira obeere omukazi oba omusajja nga guno obadde wansi naye ate guno obeere ng'oli waggulu, obeere ng'oyimusibwa mwezi embeera zoyitamu. Ebintu bino Pawulo byawandiika mu Bakolinso essula ey'okuna. Tunyigirizibwa naye somehow Mukama atutaasa gye tunyigiriziddwa. Niwadde mu mulaba batunyigiriza mu kakoona wali tetufa. Tubeeranga wali ebiseera ebimu nga bambi bwebikwatako naye weewunya biserera buseerezi. Kikwita mu ngalo bwe kiti. Ani yakuta ekyennyanja nga kikyali mu mazzi? Ani yalagizaako? Nokwala ensonzi ng'eri mu bbanga, rather mu mazzi. Ogikola otya? Ogikwata mangu bw'otyo? Okwata ono n'ebitamu tujja kubeeranga nsonzi. Mulabe bw'akwata ono nga tusiirira, bw'akwata eri nga tuseereza, bw'ateega eri nga tulina okubeera. Jatubeera ekkanisa empanguzi, ekkanisa eserebera, ekkanisa egikumira, ekkanisa eterina amaanyi, si nnyangu ya kusomba. Naye ekkanisa engumu naffe abasomba etuwa amaanyi. Njalo bali oli basajja b'amaanyi, mwera abakazi nga b'amaanyi, nga bw'oyimuka okwogera yonna gy'okoledde abantu bakuwuliriza. Musumba Kayanja Jozi yali agamba kalika social media mutimbagano n'agamba bali ebigambo bye naye nabikkiriza. Yagamba nti obeera omwavu tulina kwoteesa naye teyagala kuwuliriza kubanga tulina nkizo ensi ebekuyisamu amaaso naye ate Katonda twakkiriza w'amaanyi yatukkirize Katonda awooli vaawo. Vaawo amoko mubeerawo se Mukama kale ndibwe nti nja kubeera vaawo ko tuzze emabega tugende mu maaso. Twali nga ku lubalaza wali bwe twali eri nga tuli ku lubalaza ng'abantu batuyitako bwe batyo bakuba n'embeekulu bali ku rediyo tuli mu kusaba ssebo ne bajooga bwe batyo naye twasenguka twavaawo katuli wano. Mukama yeebazibwe. Awooli vaawo genda mu maaso. Kikyokutteko kikyoyinawo tandika wooli. Ye kkanisa Mukama gy'agamba balina okwereyo oluvannyuma. Ekkanisa y'amaanyi. Oluganda baako kyoyiga ekipya, weewagale ebintu by'okola bigende mu maaso, toyimirirawo wooli. Pawulo agamba tunyigirizibwa weewaawo naye tosigala mu kunyigirizibwa okwo. Mukama yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Guno omwezi twakozesa bujja kugenda mu maaso. Kale mu bye tusomye byonna njala okuwumbawumba tuggyemu ebintu nga 5. Ekisookera ddala fumiitiriza ku bwesigwa bwa Mukama. Fumiitiriza ku bwesigwa bwa Mukama. Wadde mu mwezi gwedde gubadde muzibu n'omwaka osanga gubadde muzibu naye mu ebyo byonna Mukama asigadde ng'abadde mwesigwa. Gwe okuba nti oli mulamu kyamagero. Engoye zoyambali nakyo kyamagero. Woosula nakyo kyamagero. Oyinza okugamba naye Mukama wandibadde wasingako ojja kusingawo naye tusooke twebaza kye tulinawo. Tandikirawo tusooke twebaza ekyo kye tulinawo kitukutteko. Mukama abadde mwesigwa newankubadde ng'embeera tezibadde nnungi. Era Mukama tumwebazenga emisana n'ekiro. Okwebaza kitegeeza weebaza ebyo Mukama byakoze. Naye ate mu kukkiriza
ne weebaza ebyo byakola kaakano kati mukukkiriza ne weebaza n'ebyagenda okukola. Haleluya. Oba mubiraba byagenda okukola? Mubiraba oba temubiraba? Bameka balina okukkiriza nga olaba Mukama yagenda okukola mu maaso eyo. Mukama yeebazibwe. Nze ndabanga granite wano wonna kajjudde bulungi. Nkalaba nga tusasulidde ebbanja laffe eritubanja batubanja obukadde 5 tugenda kubusasula kashi. Zigenda kujja tumale ettaka lyaffe. Mukama agenda kuzireeta. Ekkanisa egenda kukula eno nga tulina saavisi 3. Esooka ye haleluya saavisi y'Oluganda. 10 English ejokubeera eyo ssaawa 4 ye glory service. Esembayo eyokusatu ye amen. Ate nga tujjudde ng'onoonya akatebe w'otuula Oluganda abajja leete nga tolina w'otuula pozi onokumanyanga n'akatebe k'okubeeka. Gye tugende eyo kwaye nga tulina 2 oba 3. Gye tugende eyo abooluganda. Obulamu bwo buli butya yogera n'ebigambo eby'okukkiriza. Pawulo kyatugamba. Naye mubeerawo ebyange biryawo anti byalema anti manyi musumba ebyange gwe bitegeera nange sibitegeera. Yimusa okukkiriza kw'Oluganda. Wawooli baako kyokola. Pawulo atugamba tunyigirizibwa naye ate tetuviira yaawo mu kunyigirizibwa okwo tuvaamu na buwanguzi. Leka okunyigirizibwako kuveemu obuwanguzi. Oveemu ettaffaali eddungi eryokeddwa nga liyidde erigenda okuzimba ekkanisa. Mukama tatwagaza. Bayibuli egamba mu kitabo eky'okukungubaga essula 3 olunyi lwa 22 lugamba bwe luti nti olw'okwagala kasome kye batubadde wano nti kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo kusinga ekisa kye tekiggwaawo. Ge mazima ago genda maaso kiba kijja buli nkya. Obwesigwa bwo bungi. Obwesigwa bwa Mukama bungi. Genda maaso ulukomye. Kale obwesigwa bwa Mukama bungi era Katonda waffe gwe mugabo gwaffe. Katonda waffe gwe mugabo gwaffe era ye Katonda omulungi oyo ataggwaawo. Tumaze November tetugaanyi, tumaze Eshiba tetugaanyi, tuyingidde mu December, tuyingidde mu mwezi gwa Kislevu ogw'omuwendo gwa Bayibuli. Ekyokubiri okusiima obugabirizi bwa Mukama kitogeddeko. Teweerabiranga kusiima Mukama. Ne bw'oba tolina olwaleero jjukira byakuwa, wiiki yaggwa, omwaka gwaggwa, emyaka 10 gyaggwa, Mukama omwebaze. Titwerabiranga. Katonda mulungi era ye mwesigwa. Jo twabadde ku mutimbagano Zoom nga Oluganda mukwano gwaffe ajja kujja guno omwaka okujja okutubuuzaako Dr. Magala. Dr. Magala yabadde ajaguza emyaka 3 okubatandika kliniki bagita Jubilee Dental emyaka 30. Naye nga yeebaza Katonda gyatandikira nga yeebaza Mukama byakoze emyaka 30. Bannange tetwerabiranga kwebaza Katonda. Mukama mwebaze. Bw'ogenda okwebaga ku makya Mukama mwebaze. Bw'oyimusa ku makya Mukama mwebaze. Tewerabiranga okwebaza Mukama obulungi bw'akoze n'obugabirizi bwe kubanga ye Mukama mulungi era asigala mulungi ekiseera kyonna eky'obulamu bwaffe. Era Katonda ono wadde nga ebimu teyabikola mu mwezi gwa November ajja kubikola mu mwezi gwa December oba n'omwaka ogujja. Katonda waffe mwesigwa nnyo eri abo abamwagala. Oluganda Patience yasomedde engero 8:17. Akanyina kajja twali ku kyoto lunaku olwokusatu. Bangi kumwe temujja ku kyoto Mukama abasaasire. Naye twali ku kyoto ekyo. Mukama n'atugamba akanyiri ako. N'atugamba nti Mukama ayagala abo abamwagala. Era n'abo abamunoonya bamusisinkana. Oluganda onoonya Mukama.
kubanga batomunoonya tujja kumusisinkana. Si bwe kiri? Bw'oba tosabye togenda kufuna, bw'oba tofumbye tojja kulya. Si bwe kiri bannange? Nno bwetyo bweri. Kati watunoonyesa Katonda ono musisinkana luddawo. Ye ng'otya otandisa otya oluganda? Tunoonye Katonda bannange. Tubeere abakazi abasiibi. Oluganda osibako ddi? Tubeere abasajja abasiiba. Kyepati nnungi ne Rolex nnungi naye onoozikomyawo oluganda. Yoko onoosibako ddi? Osoma ddi Bayibuli yo? Onoonya ddi Katonda? Ojja kuddawo weebuzeebuze. Anamanyi musumba. Ndi bize. Bw'onoobeera bize ne Mukama ajja kubeera bize. Kyosiga ky'okungula. Ali Mukama toyinza mulimbalimba. Oyinza okundyekaddyeka n'ogamba nenzikiriza kale kigende awo bwe tutyo. Naye Mukama toyinza mulimbalimba. Mukama akimanyi. Beera omukazi n'omusajja anoonya Katonda emisana wamu n'ekiro. Twali wano mu kusaba ekiro ku lunaku lwokutaano ne mukyala Mawa n'omwami ne famire. Nakwatibwako kinene nnyo abantu abaaliwo. Twali bangi ne abaliwo twasaba era Mukama alituwa omukisa. Naye mukyala Sendawula musumba waffe ow'abavubuka yajja ne bebi mweyempewo. Ne mbuuza omwami lwaki omukyala yazina ngamba omukyala yanemisa yangambe muveeko alakubeera mu maaso ga Katonda. Bameka balina bebi wano obuto balina kabebi kamyaka myezi 6. Tibaliwo. Oyina bebi oyo muzzukulu. Kiki kiŋŋamba kyekino omukyala oyo yeewaayo ne kabebi ke akabisebise mu bulangiti ajja anoonye Katonda. Era yali awo ekiro kyonna kyonna paka budde kejenge. Kati mbulira lwaki Mukama tamuwa mukisa? Lwaki Mukama tamuwa mukisa? Mukama ayagala abo abamwagala. Okwagala kweri Mukama Katonda wo kwenkana luddawo. Mukama tatugamba tumunoonye. Naamunoonye ajja kutusinkana. Ekyokusatu, twesigenga enteekateeka ya Mukama. Enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo nnungi, si mbi. Mukama takwagaliza kibi kyonna. Mukama akwagaliza birungi byereere. Era ye Mukama ayagala nnyo okuba nti otambulira mu ye. Kuba otambulira mu ye olwo enteekateeka ye nebeera ng'etambula nga bw'erina okubeera. Ne buli bw'obanga okuba amakoona n'osala shortcut oba omulemesezza Mukama enteekateeka ye eri obulamu bwo. Okutambula ne Mukama kitegeeza ki? Kwe kumwagala, kwe kumukkiririzaamu, kwe kusoma Bayibuli, kwe kusiiba, kwe kusaba, kwe kubeera abatuukirivu, kwe kwenenya ebibi byaffe. Enteekateeka ya Mukama olwo nno neeba nga evaayo obulambulukufu. Engero 3, 5 n'onyirwa 6 kabula tuwaawo ku screen kitwangwireko. Engero lugamba bwe luti, engero 3, 5 n'onyirwa 6 lugamba bwe luti. Lugamba weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. So teweesigamanga ku kutegeera kwo kwe. Bangi kuffe akutukagwa ebiseera bingi. Osaba Salimu Mukama nyamba nakikemu n'opuluka nja kubyekusetingira Mukama kindekere. Osigala osigala wano Mukama nja kundwisa. Oli oluganda omuntu alina mu kanisa mu watoto nagamba Mukama nkwade emyezi egi 3 botopa musajja ngenda kufuna haji. Eki yewa Katonda. Naye abantu bamanyiira. So Mukama gowa akazitombo myezi 3 oyogera yiwenkana waggwe ozitowa buzitoki. Mukama bannanga atusasa. Twesige Katonda ezo enteekateeka zalina obulamu bwaffe zibenga zituukirira. Biseera ebisinga obungi bw'obeera nga tutambulidde mu Katonda y'ensonga lwaki oluusi entalo ze tulwana zituwangulwa oba tuvaamu nga ffe abalemereddwa.
naye bwe tusigala mu Yesu Kristo Katonda waffe tubeera kushiwa ddiiro nti Mukama asigala mwesigwa. Enteekateeka ya Mukama nnungamu ddala, era Mukama aba n'ekigendererwa bwekyo buli kyakola. Kiriŋŋanga akuuma kano akalaga gy'ogenda, akuuma ako muluzungu bayita kampasi. Akwantako bw'oba olinako essaawa yonna omanya wendi, oli Mambuka oli Maserengeta, buva kkono oba ku mukono gwa ddyo. Kati Katonda waffe agala nnyo tubeere nga tubeera mu ye. Bwe tubeera mu ye abaaza otugamya bulungi nagamba atodda ku mukono gwa kkono, dda ku mukono gwa ddyo. Totambula bw'otyo, tambula bw'oti. Osigala ku Mukama, Mukama by'akola. Pawulo by'atugamba mu kitabo kino eky'Abakolinso. N'ekyokuna bye tulaba mu byawandiikibwa bino nti yaniriza emikisa egijja. Yaniriza emikisa egijja. Tujaniriza tutya? Mu kukkiriza nga tulangirira nti Mukama eno embeera ejja kubeera bw'eti. Tokkiriza mbeera kulagira kyakukola, gwe n'ojjagirira ekyokukola nga okozesa olulimi lwo. Bayibuli egamba nti mu lulimi mwe muli amaanyi ag'okufa n'ag'obulamu. Biki by'olangirira obulamu bw'oluganda? Mama nze nfudde, ojja kufa era ojja kuziikibwa. Langirira Mukama nja kuwangula, nja kubeera mulamu, sijja kufa, sijja kuwangulwa. Langirira. Kati bwe tuba tulangirira olwo emikisa gya Katonda ne kiba nga gyereeta, kubanga olulimi lwo lutonzi. Era mu ekyo kyetukola Mukama aba alaga nti ye mweteefuteefu okutuyamba. Senga ffe tubeera nga twewaddeyo okutambulamu enteekateeka Mukama gy'ayagala tubeeremu. Isaaya 43 Mukama alaga nti ayagala nnyo ebintu ebijja. Guno omwezi mujja. Mukama ayagala obe ng'olangirira ebijja mu guno omwezi. Ebikadde byalema bite byesonyiwe, naye ebijja birangirire bigenda kubeerawo. Mukama kyayagala gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abatambulira mu ebyo byayagala bibeere eri obulamu bwaffe. Isaaya 43:19 Mukama abuuza ekibuuzo ng'ayita muddu we Isaaya ng'amugamba nti tolaba nti nkola ekintu ekijja oba ekipya, era kati kivaayo naye gwe tokiraba? Nteeka ekkubo mu ddungu, era n'amazzi mu ddungu awatali mu nsenkano. Katonda waffe ayagala kukola ebintu ebijja guno omwezi omujja, kuba mwezi mujja ogwa Desemba. Era nze nkakasa nti osanga bw'obanga okkiriza Katonda by'otalaba mwezi ogwagwo gwa Novemba, oba byotalaba guno omwaka byonna ngutandika, guno omwezi ogusembayo guno Mukama agenda kubotola. Bw'obanga omukkiriza, bw'obanga otambudde naye, bw'obanga omunoonyeza. Katonda waffe mulungi era afaayo nnyo eri obulamu bwaffe. N'ekisembayo kye tulaba nti noonya okubeerawo kwa Mukama. Noonya Mukama oluganda, noonya Katonda. Bw'ogola okutandikira Katonda, olunaku luyitamu ng'oli mu Katonda, ogenda okwebaka era ng'oli mu Katonda. Noonya Katonda, tomuweesa, tomukkiriza kubaako weekyusiza. Beera mu maaso g'ekiseera kyonna. Waliwo oluusi lw'embeera mu bulamu bwange bwe nasala okweya eri Katonda, nga waliwo olubeera nga obanga mu mbeera bwetyo nga nolowooza ku kino oba ne ku kiri, n'ojjukira gamba Mukama namulesera oddawa, nogamba Mukama wange wendi taata. Ani yali akise mu mbeera bwetyo nga omanyi n'oyimuka gamba Mukama ndakwerabidde, naye Mukama ndi wano olwaleero, gw'osandayo Yesu. Mukama kyali tubeere tumunoonye, tulonye okubeerawo kwa Mukama, tubeere Mukama waali. Babuli yatugambye kati mu lunyiriri olwo, Mukama ayagala abo abamwagala, era Mukama abo abamunoonya bamusisinkana. Noonya Katonda wo, muyimbire, muzinire, musinze, muwe ekitiibwa, abeerenga akuli ku lusekere, tomutta.
Tomukiriza mbate kuddako eri agende ejjinja neddalinawo wano. Mukama waffe yeebazibwa Olukanda. Beera ng'omulimi. Omulimi afaayo nnyo ebyo by'aba alimye. Asimba ensigo. Bw'amala okugisimba tagirekerera awo bw'eti. Naye addayo akoola. Naddamu n'akoolera ebibala by'abadde asimba. N'atemerera. Wabeerawo ekibiina akijjamu. Bino ebisigadde be nga birungi. Awabadde ebiwuka n'abijjawo n'abitala ku muliro. Olwo nno bw'akola ekyo mu kufaayo kwonna okwo ekivaamu y'emboga ennungi naawe gy'olya ne weewuunya. Tubeere nga tunoonya Katonda bannange abooluganda. Tubeere ng'abalimi. Tokoowa, teri mulimi akoowa. Mpozi nga munafu. Era bw'amala okukoowa olwo bwe bikomaawo. Abantu tajja kufuna mmere ya kulya. Neebeera ng'omulimi nga tokoowa. Tunoonye Katonda bannange. Bajjajjaffe abaasooka Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo banoonyanga Katonda. Bano bana ba Danyeri, ba Yosefu, bano bana bannabbi Isaaya banoonyanga Katonda. Naawe mulembe guno noonya Katonda wo. Jjukira nti omulembe gwo bwe gukuyitako oba obudde bukukeeredde kuba bugenze. Naye guno omulembe gwe tulimu gwe gwaffe. Mukama agamba tumunoonye tubeere ng'abalimi abali mu nnimiro ze tubeeramu. Guno omwezi nga bwe njogedde kizo nnyo ddala omwezi ogwa Novemba oba omwezi ogwa Kislev, gwe mwezi ogw'omuwendo gwa Bayibuli. Mukama waagambira nti nno yatube nga tukula mu bintu bingi nnyo. Ali Mukama yatubeere nga Benjamin abaana balina enkonokono, abasajja abaali bakuba abalabe baabwe era ba Goliyasi atwayinza kuyimirira. Yala Mukama gw'omukisa obeere omukazi n'omusajja obeere muwanguzi. Bwe bagamba bananga naye n'obujulizi gw'osooka wano oddukana misinde kubanga bukwokya, gamba buno obujulizi n'okuwaayo. Toyinza kubeeraawo nga tulina bujulizi jjo ne leero ne tulina bujulizi ne luli naye nga wagamba walokoka. Katonda gw'olokoka ali luddawo oyo wa kikangi. Mukama atugamba guno omwezi omujja tuddemu amaanyi tujjukire nti Katonda nannyini wa buli kintu kyonna era y'alina amaanyi ageekomeredde. Nja kusaba ossa omukono gwo omutwe gwo wansi era ozibirize ku maaso. Weebaze Katonda olw'ekigambo kino. Mukama mwebaze enkwaya nga bwejja. Mugambe Mukama osaanidde Yesu. Ekigambo kyo Mukama kikwebaliza era Mukama ekigambo kyo kikkiririzaamu kaakano. Ekigambo kyo Mukama kimpadde amaanyi era Mukama onnyambye okubeera nti nno ndi musajja mukazi omulokole. Naye kati Mukama nnyamba guno omwezi ogenda okujja mbeere tukyoyagala ekyo mbeere. Genda mu maaso Mukama mugambe guno omwezi ogujja kubeere mwezi gwa nkizo, kubeere mwezi gwa njawulo nyiri obulamu bwo. Mukama ngeri okukyusa n'okuba nti nno akufuula kyayagala obeere nga onoonya Katonda, nga omutima gwo gwonna gwewaddeyo eri Mukama nti Katonda akukozesa era Mukama akukoleremu byagala Mukama ebikolebe. Genda mu maaso osabire Oluganda. Genda mu maaso osabireko. Genda mu maaso osabireko Oluganda. Nja kusaba oyimire ku magulu go nga tuwonjala kubasabira ninga sinawo kubasabira jala nawe osabire. Yimuka ku magulu go gambe nti Mukama nziza olwaleero guno omwezi mujja jala Mukama onviireyo. Gamba Mukama yogera ne Katonda wo, yogera naye. Rebo sakamenya oba yogera mu nnimi yogerako mu nnimi. Ribo terere bayina. Mukama tuviireyo guno omwezi ogujja gwe tutandise olunaku olwaleero Mukama ogwa Desemba oba omwezi gwa Kislevu, omwezi ogw'omwenda. Mukama tuviireyo taata. Mukama okyali ku Namulondo y'okyafuga. Mukama otulemereddwa omwezi guno ogugenze ogwa Novemba guno tugenda Mukama kulemererwa. Twagala buwanguzi, twagala Katonda atuviireyo. Mukama mukoola Katonda woggwe nga bw'oli awo, weesabire owooluganda. Mukama ayagala gwe weesabire. Bayibuli egamba nti Mukama ayagala bamwagala n'abo abamunoonya bamusisinkana. Remotekemeninima riga zababakatenima yenemenimo riga satararaba yereberibo riga kazemenene marere barerebo. Mukama abantu bo bano abazze wano olwaleero n'abo Mukama bali ku mukutu
mukama tuviireyo ng'ekkanisa eno ayi yesu guno omwezi ogubonese ogwa Kislevu oba ogwa Desemba ogwa Gregoriya mukama tusaba yesu otuviireyo nga tuli bitonde ebijja mukama okyuse embeera zaffe okyuse emitima gyaffe ayi mukama tubeere abawanguzi tuyige okusaba tuyige okwewaayo tuyige okusiiba tusome bayibuli tubeere abakazi n'abasajja ababa n'obujulizi abawangula embeera si kufiira mu mbeera mugenda kukafiiramu tetugenda kukafiiramu tugenda kubeera abawanguzi mukama egyo emyoyo giremererwa abooluganda ne banga babeerawo nga tebalina maanyi mukama tusaba ogwo omutima ogwo n'egyo emyoyo gyo eginafuya abooluganda tugikutulakutula tugimenyaamenya embeera za sitaani emisamba n'ebyo n'ebiremerera abooluganda mukama tukoola yesu gye kkanisa eno n'abakazi ababeera muno n'abakyala n'abasajja tubeere abawanguzi tuyimirire ku lwazi yesu gwe lwazi lwaffe ayi mukama tuganye embeera otusinza amaanyi kuba munene ali mu ffe okusinga oyo ali mu nsi